endwadde nnyingi ezituluma naye nga tetumanyi nzijanjaba yaazo, n'eddagala lingi erituweebwa naye nga tulikozesa bubi, ekivaako endwadde okkonera mu mubiri. Twegatteko ng'abasawo abakugu bakunnyonnyola ebika by'endwadde, ebika by'eddagala n'enkozesa yaalyo mu ggulire lituyise Obulamu n'endwadde buli Lwakuna mu gataliiko nfuufu ku Bukedde TV1 wokka. Brucellosis bulwadde abantu abafuna okuva ku bisolo ebibulina omuli ebyo ebikuumibwa awaka ng'ente, embuzi, endiga n'ebirala. Buleetebwa akawuka ke bayita Brucella. Buno obulwadde abantu babufuna okuva ku bisolo. Ebisolo omuli endiga, omuli ente, omuli embizi n'ebisolo ebimu ebyawaka. Era ng'omuwendo gw'abantu ababulwala gweyongedde okusinziira ku kunoonyerezebwa okwakolebwa aba Zones and Public Health mu mwaka wa 2006. Tukuleetedde omusawo Claire Kyobutungi ng'onaakola ku ddwaliro ekkulu e Mulago ne ku Intercity Hospital akubangule ku bulwadde buno bujja butya era okola ki okubwewala. Aba akozesezza oba alidde ebyokulya ng'ennyama, anywedde amata oba omuzigo ebiva mu zino ensolo eziba zirina obulwadde. Agamba nti bw'oba olina ekisolo ekirwadde n'okyekoonako oba ne weebaka mu nnyumba y'emu nakyo oba ekisolo ekyo bwe kikolola ng'okiri kumpi osobola okufuna obulwadde bwa Brucella. Ne bw'oba otambula ng'olwadde olina amagwa sitiiru nga wansi w'ebigere, awali nti oba wadde weebaseeko ekyo ekisolo ekirina obwo obulwadde sitiiru kyansi ezo ziba nnyingi okukola ki okufuna obwo obulwadde bwa Brucellosis. Ekisolo kyonna ekirina obwo obulwadde ekimala katugambe ekikolola nga obadde okiriraanye oba osobola kufuna obwo obuki oba sitiiru omuntu abeera asobola okufuna obulwadde bwa Brucellosis through air. Olaba nti abantu abakyasula n'ensolo mu maka mu mayumba ge gamu bakyalina chances nnyingi okufuna obwo obulwadde kasita bibalonda biba bifuna obwo obulwadde. Akunnyonnyola obubonero bw'osobola okulabirako nti omulina era ng'agamba nti osana weegendereze kuba obubonero buno bufaanagana n'obw'obulwadde obulala. Obeera olina kukola tests ez'enjawulo okuzuula nti olina obulwadde bwaki bwa Brucellosis. Bw'oba ofunye obwo omutwe n'owulira n'eryo ebbugumu eritavugwawo, olusujjasujja olw'ekiro nga terugenda, okulumizibwa mu nnyingo, gamba ogendeyo omusawo oba mu ddwaliro erikuliraanye. Wabula ekizzaamu essuubi kwe kuba nti bw'ojjanjabibwa n'oweebwa eddagala n'olikozesa mu butuufu bwalyo obulwadde buno buwonera ddala. Brucellosis ewona era bw'okozesa eddagala ng'omusawo bw'ali kugambye ate n'ogezaako okwewala ebyo ebintu ebyandikuleetedde okuba n'obwo obulwadde. Brucella osobola okumwewala okugema ebisolo byonna ne balemererwa nga baziyiza ebyo ebisolo obutafuna obwo obulwadde. Obulamu n'endwadde buli Lwakuna mu gataliiko nfuufu ku Bukedde TV1 wokka.